Mamedika Chika, Mazaka Serang and sharing namwe investment, especially productive investment. Neolwalero mbadde ngenze okufuna another case study mu kifo bakiyita Naggalama Lutengo. Jenina 77 acres ze nagula mu 2009. Nenzisimbako kasooli, pine, lusuku, mwanyi. Nengenda ngayita kyejinga nensimbamu ne kalitunsa emirundi egiwera. Olwaleero I've been touched by the aspect of humanity in investment. Humanity in investment. Olwaleero ndabye amaanyi ga Mukama Katonda, okusaasira kwa Mukama Katonda eri abo abantu abakola obulungi. Kiki ekibeerawo gye bali? Kubanga ngeze kubaleetera case study endala eya my investment. Kyensanzeeyo kimpadde ate ekifaananyi ekirala ekiyindimu nze ng'omuntu. Nti ne bwe mbanga ndi school principal, bwe baayo omwana asobezza, ne bw'abanga indefinitely suspended, abaana abasinga ntero baddiramu era tebandisappointinga. Era throughout my 35 years of serving as a teacher, sirina record ya mwana nti musisinkana nambeerako, naye olwaleero nkisanze ku ttaka lyange e Naggalama Lutengo. Nenyongero kakasa that we should always have humanity in investments. Mbadde nzikirira bwe nti nensanga omuvubuka akaali kati Ssaalongo akaali obwana obuto we nagulira ettaka eryo. Anzijukiza engeri gye nasaawa n'ensalasala emiti gyonna egyaliko n'enjibawa bonna ab'okukyalo. Ne batunda ne bafuna ssente. Agambye egigye baagiguza ssomero lya Naggalama, St. Agnes Naggalama. N'ayoola ssente era kwe yagula akataka kati n'akubisa bulooka. Kati musajja Ssaalongo. Bwe neeyongedde okukkirira n'ensanga amayinja. Ninako amayinja nga eka emu n'ekitundu. Lumu mu 2017 baali baagala okugagula nga bakola oluguudo luno lwa Mukono Kayunga. Naye ne mbagamba agange ndi gatunda gye bujja maaso eyo tawuni yaffe ekula. Ekiseera kirituuka nga amayinja gava wala. Bwe neeyongedde okukkirira emmanga ku luzzi, omuvubuka era oli abadde agenda kukima mazzi akyenfasaizinze nti muzeeyi ekintu kye twasooka okwewuunyako, gwe bwe wajja tewaziba kkubo. Ekkubo lyaffe lyasigalawo n'oluzzi tewaluziba. Ate watusimira n'olulala naye n'oluggala nti luno bwe luliba luweddemu amazzi ab'ekyalo lwe mulikozesa luli. Omwana oyo andeetedde era ekifaananyi n'enzijukira nti by the way, buli wengula ettaka n'ensangamu oluzzi oba ekkubo ly'abantu siriziba. Waliwo oluzzi lw'entero bagamba olw'okussa ettimba eri mu Lusanja. Ne yeeyongera okunkakasa ekintu ekyo nti buli investment yonna gy'okolanga tunuulira komponenti y'abantu. Kuba mbadde ku luzzi olwo n'endaba omukyala ng'ajja n'obwana akamu kali ku mugongo bambi keebase ensingo yeewunzise. Bw'afukamidde okumbuza ne musitula ne mugamba maama ova kulima, n'aŋŋamba nti ye ne mubuuza olima ewaani. Ti wa musajja ali awo tumuwulya buli. Ne mugamba omusajja omumanyi nti simumanyi. Wali omulabyeko simulabangako. Omukyala ne mugamba omusajja oyo muwadde amannya 2 bwe njogeddeko eri akatya eryo lye bagamba nti ye Kaakiika. Omukyala ne mwebaza okulima n'andaga waalima tinnimira wali nva kuno n'enkoma kuli nnimayo kasooli n'ebijanjaalo. Alhamdulillah rabbil alamiina. Ne mwebaza ne mugamba mukyala gwe mwe musinga okunyamba. Nze mbeera wala nnyo naye mundabirira emiti gyange egyo ne mulimamu. Mbadde ndi awo nga n'omukyala omulala ye yalima mu cabbages na bino bisukuma wiki. Naye nga balabirira ennimiro zange. N'entunula eringa eriyo abalala. N'engenda nga ndaba buploti obusalemu. Waliwo wentuuse n'endaba ennyaanya. Naye ng'oli yakamala okufuuyira ennyaanya ze, naye ng'emiti gyange gye gisinze okufuna eddagala. There is goodness in God's blessings.
kubanga abantu bawe balimiremu mu miti gyo nga gikyali mito bwe baba basobola bwe baba bafuuyira ebintu byabwe eddagala lye bafuuyiza n'ekigimusa kigenda ku miti gyo. Abantu abasinga beebuuza mu Amerika kika gwe lwaki emiti gyo gikula mangu kuba nina abantu abagirimirira nsoosedde waggulu n'omusajja wange ono John Nsimbi ne mmulaga nti gino emiti gya myaka 2.5 bulijjo nsiiba ngibalaga ogalaba bwe gageze mbuzaayo kati omwaka 1.5 njoole ez'obuloddo ng'ate tugenze tusaliramu agati n'agatunuulira ng'era ddala geego ekibira ekyo bwe nali nkisimba nakibalaga nga nkisimba myaka 2.5 emabega nabalabagawo Naggalama Lutengo nga ngisimba abantu basimbiramu ebijanjaalo byabwe kati gijo gisajja kudde gibuzaayo omwaka 1.5 ekaaza 37 njoole naye n'emmanga akati abantu gye balimira mu miti emito zisukkamu ekaaza 40 ziri ekaaza 43 naye mulimu abantu abasukka mu 40 abalimiramu. Ono kasooli akala, ono aweeka, ono amulisa, ono akateekamu empeke yakavaayo, bino bijanjaalo oli green pepper. Olaba ne muwogo. Muwogo namubagaananga. Kuba muwogo awanvuwa n'agenda waggulu. Naye kati muwogo mwali. Ate tekirina kye kinkosa. Kubanga buli muti guno omuti gwo ogulaba guli wano mulungi nnyo ono muwogo w'abantu omulaba ali wano tekirinaamu kye kikuyisa bubi. Singa abantu twali tutegeera obulungi obuli mu kukola emirimu ng'okulembeza Mukama Katonda nga okulembeza obulungi eri bantu banno singa tufunamu nnyo. I just realized tekineetaagisa kwongera kwelaboratinga kunnyonnyola bavubuka kukola nnyo kuteeka mu maanyi because sometimes you don't need a hammer to kill a fly or a mosquito. And one word is enough to the wise. Gwe bw'oba owulira ng'okoze omulimu gwo, I'm going to continue sharing with the practical examples. Because I'm not there to dismiss anybody. Everybody is free to do what they want to do. Naye kati olwaleero mbalazeeko obulungi bwa Mukama Katonda obuli mu kukola emirimu emirungi ate ng'osigala ofuna. Ekintu ekyo tekiri Naggalama yokka. Eno yonna, I think there are about 200 people who are benefiting from that scheme of mine. Kubanze mbagamba nti nsiiba nsala emiti. Ne buli olububa okusala emiti bwe muti nga nzizaamu. Nze oluba okugyamu kasooli wange nga mpe ab'ekyalo nga balibinamu ebijanjaalo byabwe. Kati eri Naggalama wala nnyo n'okuva amaka gange bwe gali ag'omukyalo. Era singa omuvubuka wange ono saamukambwalidde n'agula pikipiki mpya n'alibadde sigendayo kati nasembayo kubeerayo ku Idi eri. Kati olw'okuba abadde alina pikipiki empya kwe kugendayo. So tukole obulungi. Twabadde tugenda bwe tuti nga mpita ku muvubuka wange omulala eyali yakola ku gw'okkuuma enkima wali wammanga. Era naye ssente ze namuwa n'okumukkiriza atememu obutittiriri naye yeegulidde pikipiki. Naye abakozi tebanzigweko. Kuba kati nnyongedde okusimba kasooli kati babiri ba volontiyalinze okuuma enkima nabo bafunenga bonasi ow'omutwalo batememu n'obuti nabo beegulira eddigi. Naye kikyamu mwoki? Help yourself as you help others. Kyekyo bannaye. Nze kachike mugagga yagaliza kubanga naye ono bwe yagula wano kofe ne luno lugenze yatulekeramu bulekezi kubo n'agamba munywa amazzi paka kuwulira bulungi. Waliwo n'omulala omukyalo oyo bagamba mbu aliisa prizoni oba yeruzira yagula wansi eri era nga nayo tulinayo oluzzi n'asiba sengenge wonna naggalawo n'ateekayo n'embwa
abeyo nabo baganonya mitala mulala kati ye mugagga yagaliza ngojeko n'ekyo nze lumu namubuuza naye muzeeyi omuntu akola atya okufuna ssente mwe mukoze mutya okufuna ssente yaŋŋamba bw'ati siryerabira kantu ako okyali mwana muto nti ye amaanyi olina nti ye taata alina ettaka nti ye genda okuba ebbulooka kozesa amaanyi go gonna bulooka ezo zitereke okumala emyaka ng'ena bw'omaliriza ozikuba bulooka ezo zookye sente ezo zikwate bulungi nnyo ojja kufuna sente era wavaako ne kutaka wali n'oŋŋamba bino byonna ebiswa aliyo mbikuwadde bijjeewo ng'ogyeko n'ekyo nze mu bulamu bwange muteeka kiga okujja wano nali sikwatanga ku sente zisukka 5,000 atuuka wano atugamba gwe buli lunaku nkuwa mutwalo etulyoka tukola naye nze sente zaffe sebo buli wiikendi sente bazikuwa wekiri sirabanga ku mugagga yagaliza ngono nabawa enku enku yatugamba njagala awantu nga wakalu kyokka amaze okuzisala naga zonna mutwale ne tusomba enku ne tuleeta emmotoka ne tusomba enku galutaddemu wadde ebi ebijanjalo biri ebi maaso eri gy'olima ewaani oba ewaani omwami omumanyi nnyiniwo simulabangako naye nga mpulira bamwogera erinnya abawogera linnya ki Kakiika ye Kakiika yenze oli otya tofukamira oli otya gyetuli olimayo ebijanjaalo ne kasooli yenze weebale kale omwana yeebase n'okwebaka kale kambawe mugende mugula ekiro ya sukaali Mikyala weeri engulu yalimira naye yafuuyidde bulungi emiti gyange teyagifuuyidde kale neyanziza omanyi nnyini wano owulira muwulire gwe tomumanyi tomulabangako yaani Kakiika omumanyi musajja mukadde nnyo bagamba musajja afaanana atya yenze kankuweeyo n'omutwalo okunnimiranga ku nnimiro yaye bulungi kale weebale mulabiridde bulungi emiti gyaye gyona emiti ogiraba emiti ogiraba kati balimamu gundi zaabwe kabejeezi zaabwe guno omuti oguli emabega wano nagwo guuguno bagulabiridde bulungi mwebale kyenva mbawaayo ku ssente olw'okuba nange munnyamba mbayamba okuwaaba okulimira naye nange munnyamba neyanziza Allahumma amiina mwebale mwebale amiina n'abalala erinda byabawerako nga mwebali amanya gange nze Kaako neyanziza nnyo omukama wange Kakiika kukola nange mukama nanyamba nange nga nkola nga ntereka mukama nanyamba nenfunayo pikipiki yange mukama wange mulungi nnyo talingiriza ayagaza mwagala nnyo nange twakola naye nga tuli wamu mukama nanyamba nange nga ntereka nenfunayo pikipiki yange kale kyeŋŋamba nemwebaza nnyo olwakunyamba netubeera wamu netuusa kimu nembeera nga nange envaawo nga nfunyeko akantu kati wenjogerera nvuga booda pikipiki yange nemwebaza nnyo mukama muwa omukisa kati nali eyo nali nga ndi eyo nkuma nkima mu kasooli nga ogwo mulimu gwenkola ne mukama wange nga bambi nga nkola bulungi